lunaku lwa leero tuli wano bayitawo Katoogo Athletic Center 3 batuze ne baganda baffe aba World Star Betting tuli bambasada baabwe batuze donatinga nomanyi nagatandika buli mwaka tudonatinga eri eddwaliro tugattamu ne World Star Betting ne tuddiza amalwaliro tuli wano Katoogo Mukono district tuva kuleetera mother kits eri abakyala abagenda ozaala tubalewo ekitanda kino kibopaletingirako omulwadde resting bed netuba ne prodi so ensonga ki tuli wano eno. Okay, mother kits n'obutanda mwasala buli mwaka bwe mbanga muleetera abantu temukyusa konti bane kati kuno katubawe bino singa n'abantu bakyusaamu ne bagamba tetukyafuna mbuto oba oli awo twandibadde naffe tetubireeta nogenda okwekanga nti abantu bafuna embuto buli mwaka kusegeera ate kyekyo ekintu kyasingira eddala obukulu obaka omuntu kagenze n'azaala bulungi naddala wano kati tiyetayiye egenda kuggwa nabadde tebalina kitanda kyebalongoosezaako kitegeera omuntu amala omulongoosa ekitanda muntu kwawumulira sinakyokka kitegeera screens nga teziriiwo so kwekusalawo naffe tujje omanyi ffe tulinza lwaye Mukono era ebbanga lyonna tubale tubikola nnyo naddala Mukono district era bwe twakikola last year so madodani tukikola buli mwaka okulabika nga natulwamu ne World Star Betting okuddiza abantu n'okwongereza ku ekyo ogambye buli mwaka tunaagabanga ebyo byokka eddwaliro liba ddwaliro terina bingi byetaaga kuba kati oba gagula kyuma kya kansa nga gwe tosobola kigula gavumenti erina okigula kuba yemanyi kyekiriko kyekirina okukola era singa eno ebadde ebbaala twandiga nti twabadde mwenge gwa UBL tugenda soda nenino ddwaliro ebitala byetubawadde omwaka biba bikaddiye ate byanjawulo kati kino tulese operation ekyana kyebawupaletingirako tebakusiba otegeera nsobola okuopaletinga obulungi nekibawumulirako nga bamaze byawukana nnyo kwagwa ate tabyawula. Tubadde tumanya outreach zino muzikola nga muvudde mu kivulu nga mufunye ssente akasimbi mukajjeewa akakoze ekintu kino. Ffe tukolagana ne World Star Betting era ebbanga lyonna abantu badde bakiraba tukola ne World Star Betting otegeera tetukyeyimba mufekka nga Madratan kiko baba balina akasente ke balina otuwaayo netubagamba notukwatirira wamu ke mulina naffe akembadde mugenda omusayi ku bwongo so kati ekyo kyo kibadde kitulumya omuntu bagenzi omukebera nga alina omusayi mu nga yeetaga operation eri waffe miliyoni 25 so katusuya era tuli wano tufumba mutwe tukoze tutya butya busobola okumuyambako muganda waffe ajjanjabibwe federation tukikola bawambye kezo papa jamani tukoze ne papa jebbanga ddene so kyetuliko naffe kitulumya omutwe namwe bannamawulire tusakireko kiko kyogerako ki ekyo ffe twasooka okitegeera nga bakamukuba nze nkeera lwawe ntutegeera nti wawe omusajja ali kitanda bakoze eki ne twali tumanyi nti bijja kgenda bwe bityo kosi papa tubadde naye ebbanga ddene nga tukola naye tumulabye kitegeera byonna byazaakola byonna nga tukola ki datwasobola okugamba Madratan kiko balina osookerwako kubanga tumumanya ati naye akola ki atumanyi so papa akolaganye n'abantu bangi ate waliwo n'abawagizi abamwagala babadde ng'akolera kitegeera abayimbi tetujja kugaa nti abayimbi nti mutuwe ssente papa yakola kitegeera omuyimbi okola vidiyo ye n'akuwayo ka ssente so kukwatira wamu Madratan kiko kyetuba tusobodde Edrisa Musuza kyabasobodde Dax Katero kyabasobodde n'abantu abalala kitegeera so naye enteekateeka eyo tugiriko era kadde konna tugenda kuba tufulumya puroguramu ey'okuleka nga tusonda akasente akayamba muganda waffe kuba naffe singa tube tulina obusobozi twandibe tubukwata obwo obusente tugamba tukikole ofcourse omuntu aba alinako bakyaliibe be balina okusooka era balina okusooka okukongoola daga bannange ndi bubi kubanga omusajja twali mumaziga alina abaana babadde alabirira mukadde we naye bimusobedde otegeera so kati enteekateeka nitukuko era bwe tukutuukako tuyambe kyonna kyobusobodde okituwe papa D asobole okukola ki koze obulwadde ate bwetaaga kukolako mangu abasawo bagambye okay ensonga eziriwo mu ggwanga muno buli muyimbi awasa buli muyimbi afumbirwa tata Posha twalaba omukolo gwo naye omukulu Madratan tomusendasenda naye akola ekintu ng'ekyo omukolo tebagukaka abuzizange ono mukulu wange
ekyokukola kino ate n'ekirala buli muntu alina obudde bwe ekyokubiri okuwasisa competition okola omukolo omanyi kuba kwagala waliwo abantu abatakoze emikolo naye nga beeyagala netulaba abakoze emikolo abaana b'abanene bajjeno n'abeerayo emyezi egi ng'omukolo gwasitula abanene nga n'omukulembeze w'eggwanga yaliko tugenda okugira nti omusajja ali bibye n'omuwala ali bibye buli mukolo ogw'ennyonyi gwenda wano omukolo gusinga ssente kuba gwa nnyonyi baawukanye twagenda owulira ne mu first family nabo okitegeera twakituuza nti waliwo abaawukana agati kati okay mukwano gwammwe yavayo n'agamba temulifa ne mwalaba ebyamutuukako bana Rainy kuba nnyo olwali naawe oyo mukubi wa lwali kyekade kadi bagibomanga lwakuba lwali kadi twakyogera ekyo yali tannatuusa ekisookera ddala omanyi waliwo kye bayita omukisa waliwo abantu abayingira mu paalamenti omulundi guli nga bayingira lwamu sogeera njaga gwajja naye kati ku mulundi guno biri serious kati obajja kiri ekisanja kati ku mulundi guno nupe badde ekuŋŋuuta that's why ogenza olaba ab'ebitiibwa byonna bwe osegeera naye nga bandi badde bakola ki so Rainy yajjira mu time entuufu kuba muntu mukulu Munnayuganda ate ng'awangalira Lubadda naye akaseera ndoza ke yajjiramu ke kaali akazibu naye nga kadi yali ekola ki naye musaana osegeera naye nekitabaawo but ffe tumuwa amagezi nti bamuteekamu obusungu akyali mwana muto ate akyasobola ogifuna aliko n'agenda ayinza okukola ensobi ze tubega kale singa twawa Rainy kati n'ogenda okudda ate ne bakola ki bakwagala akyali mwana muto ayimba lwakyaziinaye era tava ku meyiri anti waliwo abantu abatabuka nagaa kati nyenze nga boogera birala olwa kaadi obukaadi so Rainy tugamba gulemerako nga bijayi yakola ekintu ekyekisajja kikulu bwe bawa zambaali n'ateekayo post n'agamba ya n'ebitabo byennyini n'ebitabo Rainy ddayo osome yongera okugatiriza ebitabo tobeerawo okubeera nti ndi n'okusomasoma nate bwayongerako n'amateeka mateeka onywere emyaka 5 si mitono nnyo lwakubanga n'oyo omusajja oyo yalimu mu lukolo olutawa Rainy kaadi oyo omusajja oyo gwe bayita kungu oyo yakola ekintu ekitali kirungi n'okyaza Rainy n'omubuuza ebibuuzo ebyamakulu nga tumaliriza okuva gyendi omanyi olutalo lwasituka kati ku social media eri abakyala ababiri bano oli yayambaza omusota akagato mwakalabye naye ate ebyo nze ndaba tebirina nnyo makulu kati entalo zaabo waliwo entalo zolanoga n'obutalotalo olutalo lwa Shiba ne Ava Peace nze ndaba ate Shiba kiba kimulya abantu akirimu kuba Shiba abadde mu industry okusinga Ava Peace ekisooka mukulu Ava Peace hits ayina nyingi okusinga kakitegeera kati n'ekitiibwa kyayina so kati olutalo lwa Shiba lulina kuba wakati wa Cindy oba Spice kati ate olutalo lwa gundi ono Ava Peace lulina kuba lwa Ava Peace ne Jowiranda okitegeera bwe bityo kyekiringa bonalaba oba Winnie wa Mami so kati ekyo nze ndaba bakola kyabwe tekirina nnyo mawulire bayeeyo akalala oba si kyo Ava oba Shiba buli omwana onye omuntu gw'ajyamu gwalaba gwasobola okukola naye olutalo otegeera mulina akatalekeka ke mwagala okwogerako akatalekeka twagala ogaako bavubuka ebiseera tugendamu bino bya bululu n'ogenda oluzira otya nga n'abadde akuwaga simanya boosi simanya biki simanya babayita baani nga taliyo takoze eki tayambye nga bwe bakwata batya kubanga kati abasajja bakambwe tebakyayagala nonsense so ebyo ebigurupu simanya mwewaga ki okubya omuntu oluusi omusse n'ekisembayo yennyini His Excellency Bobi Wine yayimba akayimba akagamba bwe kuba nkulonda tugende tulonde naye obululu tebutwawula kali kalulu oli ogenda mulonda agenda alya emmere yafune ssente ze nga gwe nomwetemye so mbadde mbasaba Oluganda lusigale Luganda n'akalulu kasigale kaki temuyiwa musaayi wa kalulu tuba Uganda n'ensi yaffe tubaagala nnyo Ssaabasajja Kabaka wangaali